Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasuubirwa okutongoza ekitabo ky'eggwanga lya Busoga ekiyitibwa Best of Busoga ekinyonnyola ku buwangwa, ebyobulambuzi, amakolero, amasomero n'abamu ku bantu abatutumufu okuva mu bitundu bya Busoga. Speaker Rebecca Alitwala Kadaga agamba nti ekitundu kya Busoga tekyogeddwako kimala era y'ensonga lwaki ekitabo kino kyawandiikibwa. Bunayongeddeko nti Busoga terina bifo wakuŋŋaanyizibwa bintu binnyonnyola ku buwangwa bwabwe obutafaananako nga Buganda erina amasiro. Speaker agamba ekitabo kino kyakuyamba Abasoga okumanya ennono n'eggwanga lyabwe. Kutabula kw'ebyobuwangwa mu myaka egy'enkaaga kyonna kyazikiza ebintu byaffe tuzira museum for instance. Gazira ntu ojja n'okuba nti bino bigema ku Busoga ebyo byonna byazikira, so kino ne kyetutandikirako tusooke tubiwandiike bye tukole ku bintu ebindi okuyizaawo enankani enfaanana ya Busoga ebyabalambuzi era lwakubanga titwalina bintu abatwogera ku saawa eyo Buganda etusinga okugezaako nga Kasubi ezira muntu munsi atayidi Kasubi Namugongo ezira emalibwa munsi yona aye bwokoba omuntu nti njiira ekyando bala okumata kyando ko deriga oboko botijire wagonzaga akati wagonzaga niya njire wa mulumba tubakidi. So ekitabo kino kiri kogerako ebyona byona okulaga biki ebiri Busoga era nsubira nti wekinafuluma abantu bajja kwengera okumanya Busoga benda okwida abayindi bajja kwenda okwida wa Gandi abazungu bajja kwenda okwida wa Hannington, so kida kutuyamba okutunda. Kulira ebyobulambuzi mu Busoga Edward Baliddawa ategeezezza nti ekitundu kya Busoga kyasinze okuvaamu abantu abatutumufu nga muno mwe muli eyaliko amyuka omukulembeze w'eggwanga Specioza Wandira Kazibwe, Speaker wa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga n'abalala ab'enjawulo ng'abantu bano kirungi okumanyibwa ensi yonna. Omuntu yasooka okuba dokita mu Uganda yali Musoga, omuntu yasooka okubeera engineer yali Musoga, omuntu yasooka okubeera town clerk wa Kampala yali Musoga, omuntu yabeera town engineer yali Musoga n'abalala abantu bangi nnyo. Ate ng'era Busoga yereese eyali vice president eyasooka mu Africa Dr. Specioza Kazibwe, ne tubeera ne first speaker of parliament Right Honorable Speaker Kadaga n'abantu balala bangi. Bunayongeddeko nti ekitundu kyabwe kyasinze okuvaamu amakolero ag'enjawulo nga n'omugga gwa Nile gusibuka eno era ng'ensi yeetaaga okumanya ku bintu bino byonna. Buli ku njuyi zonna yeetooloddwa amazzi, ekyo kitegeeza nti waliwo n'ebintu eby'enjawulo byerina. So naye bw'obanga tofunye mukisa kutambula mu Busoga ebintu ebyo oyinza okuba nga tobimanyi. So mu kitabo kino tugezezzaako okubijjayo tubibaleetere omuntu asome amanye nti mu mazima Uganda zaabu. Ekitabo kino kyakutongozebwanga ennaku z'omwezi 7 omwezi guno wano mu Kampala ku woteri ya Imperial Royal. Cracket TV, Samla Hanifa, amalindirire.